Ekitebe kya National Unity Platform essaawa yonna kyandiggibwawo oba kyandimenyebwa okusinziira ku Gen. Katumba Wamala ono nga ye minisita avunaanyizibwa ku by'entambula mu ggwanga Uganda. Avuddeyo n'ategeeza nti mu kaweefube wa gavumenti y'eggwanga Uganda okwongera okuddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala. Oluguudo oludda sayidi z'ebbombo gavumenti eyagala okulwongeza luve ku leeni 2 muno nga mwe muli olutwala n'olufulumya lutuuke ku leeni 5 nga leeni 3 zifulumya emmotoka ng'ate leeni 2 ziyingiza emmotoka mu kibuga Kampala. Kino nno kiba kitegeeza ebizimbe byonna ebiri ku luguudo luno byakumenyebwa nga n'ekisinza okubeera nga kitunuulirwa ky'ekitebe kya National Unity Platform. Ojja kujjukirako emabega awo nti amawulire mangi gaavaayo nga gaagala okulambika ku ngeri ki aba National Unity Platform gye baafunamu ettaka eriri ku luguudo olwa Bombo Road. Wabula bangi omuli n'ebitongole ebyokwerinda byavaayo ne bigezaako okunoonyereza ngeri ki abannakibiina kino gye baafunamu ettaka eryo n'okutuuka essaawa ya leero ne babeera nga bakyalemeseddwa. Kampala TV 256 gwe yenna akyagyekuumiddeko nga gwe wasalawo amawulire gonna okuba ng'ojja kugafuna wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256. Atannaba kuba ng'osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga kw'oteeka n'okusharinga. Olunaku olwabadde lwaggulo amawulire gaayongedde okuvaayo nga galaga nga minisita w'ebyentambula mu ggwanga Uganda Gen. Katumba Wamala bw'ayagala ekitebe kya National Unity Platform okubeera nga kimenyebwa. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'ekiteeso ekyaleeteddwa okugaziya oluguudo lwa Kampala Bombo Road. Oluguudo luno lwe lumu ku nguudo ezisinga okuyingiza emmotoka ennyingi newankubadde nga essaawa eno oluguudo luno teruli mu mbeera nnungi olw'obufunda ate n'okubeera nga lujjuddemu ebinnya. Ojja kujjukira nti omukulembeze w'eggwanga essaawa eno yeeyambisa nnyo ekitundu kino eky'oluguudo lwa Bombo Road okutuukira ddala ku nkulungo y'e Bwayiise olwo nno n'alyoka yeegatta ku Kampala Express Highway. Kati nno kino Gen. Katumba Wamala yavuddeyo n'ategeeza nti ensimbi zonna zaatandise okubeera nga zikuŋŋaanyizibwa era nga mmativu ku financial year ey'omwaka ogujja oluguudo luno lujja kubeera nga lugaziyizibwa ddala luve ku leeni 2 okutuukira ddala ku leeni zibeere 5 nga zo 3 zijja ba zifulumya emmotoka ate nga 2 zijja kuba ziyingizibwa wano mu kibuga Kampala. Ojja kujjukira nti ekitebe kino ekya National Unity Platform kyakajja kizimbibwewo ebbanga ttono newankubadde nga bangi ku bo abazenga beebuuza ensimbi ezaagula ettaka lino nawa we baasobola okuba nga bayita okuligestalinga ekyapa kino okutudde ekitebe kyabwe kino. Kati nno okusinziira ku minisita w'ebyentambula avuddeyo n'ategeeza nti ebizimbe byonna ebiri ku luguudo luno abiwadde amagezi okugenda byewandiise n'ekitongole ekimanyiddwa nga ekya UNRA. Kino nno nga kyekivunaanyizibwa ku nguudo okubeera nga balaba engeri gye banaakompaseetingamu oba gye banaabayiririramu bonna ebizimbe byabwe ebinaaba bimenyeddwa. Naye nga kino kiddiridde okubeera nga n'aba National Unity Platform baavuddeyo n'enteekateeka ezaagala okwongera okusitula kalina ku ttaka lyabwe lino oba ku kizimbe ku kyapa kyabwe kino. Kino nno nga kyekyatanudde naddala gavumenti ng'eyita mu minisita w'ebyentambula amanyiddwa nga Gen. Katumba Wamala. Aba National Unity Platform tebannavaayo kubaako kigambo kyonna kye boogera era amanyiddwa nga Lois Luwongoya yavuddeyo n'ategeeza nti tewali kye bamanyi era tebasobola kubeera nga boogera ku nteekateeka zino kabalinde gavumenti oba omuli minisitule y'ebyenguudo emanyiddwa nga eya UNRA eveeyo ebawandiikire ebategeeze mu butongole nga ekitebe kyabwe bwe kirina okubeera nga kimenyebwa wansi w'akaweefube w'okugaziya enguudo n'okuziddaabiriza mu ggwanga Uganda. So abannakibiina kya National Unity Platform ago ge gamu ku mawulire
agakavaayo sides eyo nga gategeeza nga essaawa yonna ekitebe kya National Unity Platform ekyakazimbibwa essaawa yonna gye kiyinza okubeera nga kimenyebwamu ate nno oluguudo olwa Bombo Road ne lusobola okuba nga lugaziyizibwa. Kampala TV 256 gwe n'atanaba kuba nga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, commentinga naddala ku mulamwa guno gwe tubeera tutaddeyo, sharinga ate era likinga. Kankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi, weraba.